kulikayo bawule gafe agajjako akawo wasibyo tya onako ralero Agatha nze mbanyingiddewo olwaleero Princess ndisazeeko kati simanyi oba alina akubuzaabuza naye nga nze Agatha omu mu kizimbe nze mbanyingiddewo okutuusako programu yaffe mbeera ekutuma kukola ekyotandikoze muganda wange wasiibye otya gweyina gy'ova mu bitundu ebyenjawulo mukwano gwange Patience omanyi tumirako nnyo okola kyamaanyi kubanga nkulaba nnyo ongamba obeerako programu zange zonna nawe yenna oba oli mu Uganda oba oli wa wonna naye ng'omanyi nti ebiseera ebimu totera kuba na budde bwa TV tolowooza nti oba osubirwa programu zaffe wano ku ABS TV kola ekintu kimu kwata essimu yo subscribinga YouTube channel yaffe ABS TV official ojja kuba otufuna programu zaffe zonna embeera ekutuma okukola kyotandikoze ne ku Facebook live ebeera ABS TV Kawaala nayo gendayo ojja kuba otulaba live programu yange ebeerawo ne gy'oba wasubiddwa era ogendayo n'ogisangayo mwena abali mu nsi ez'enjawulo mbatumirako nnyo Jamus Production oli UK otera nnyo okubeerako programu yange era nkutumira nnyo wangamba ewayo ne ttiimu embeera ekutuma mwagifuula engombo naye kimukola kyamaanyi nnyo n'ekirala nawe yenna ali wano mu Uganda lwakozesa TV bobeera bwoba ogisubira olunaku olw'ekiro nakomyewo nkooye neebaseeko tulina repeat ebeerawo Lwakutaano ssaawa 4 ez'okumakya paka ssaawa 5 otujuvaamu ekiro enkeera ebeerawo so tulina ennaku ezimala okulaba programu yaffe embeera ekutuma okola kyotandikoze so togisubwa beerawo osobola okuba nga obeeramu n'olaba ku bimu embeera etuma abantu okukola ki naawe olabe kiki embeera esobola okutuma okola kyotandikoze kyo nakyo kibuuzo nkibalekera tugenda mu maaso ne programu yaffe ey'olunaku olwaleero katusooke tunyumyemuko n'omugenyi gwe tulese olwaleero mubanjulire naye ababuulire ate y'embeera ekyasinza omuntu okukola ki how are you baby? I'm okay, how are you? I'm okay. Omanyi oluzungu? Mmanyimu naye katono. Katono. Amanya gaffe mukwano? Kayinza Ruth. Kayinza Ruth. Oli mu kyoli wagwanga ki? Ni Mugisu. Mugisu. Olwa simanyi yo sijja kugenda ekigambo n'ekimu wabula nja kunoonya ontendeke si bwe kiri? Olina emyaka emeka? 18. Ovudde mu gy'abato muyingira egy'abakulu nga weesiimye owonye okufuga si bwe kiri olina taata ne maama? Nina taata yekka. Tolina maama? Osoma? Sisoma. Wakoma mu kyakumeka? Nakoma mu P4. Ki ekyakukomya mu P4 wazaala? Saazaala. Tolina na mwana? Era okyali mwana omwana tasobola kuba na mwana obeera wa wano mu Kampala? Obwayisi. Obeera weka weepangisiriza osula weka? Beera ne mukwano gwange embeera naye. Kati okolera wa? Kolera obwayisawo wennyini. Era okola mulimu ki? Neeko. Neeko yani? Bana beetunda. Weetunda. Kitegeeza weetundira bwayisi. Oweetundira w'osula? Si weesula. Kwe ensonga yennyini bw'omwana omuto ki ekyakutuma okwetunda? Nalina kyali wange gwe naye kyali abaani? Mukwano gwo. Yabeera mukwano gwo ntegeera Faafe. Ttaano. Ye ttaano ye kyali? Tugende. Oyo kyali yanywa nnyo enjaga nga simanyi. Yali muwala mulenzi? Muwala. Okay. Nga simanyi nga ankwekaye. Naye naamala nimugwamu mpola. N'angamba lekikulwa kitoyiga njaga. Nimugamba tasooka nimugamba ogwo mukka mubi. Nti nno we namugamba n'angamba lwaki tokiyiga n'okikola? Ningamba n'ogaana? Ngaana naye ate omutima ne gumala ne gukkiriza ningi nogiyiga. Kati akasadde okubako? Akasadde ako nkanywera ddala. Ne kakati kakukubye? Tekanaakunkuba kuba sinaakateekamu. Tonabakateekamu? Kati mbeera ki yakutuma okwetunda? Okunywa sadda kwe kwakutuma okwetunda, ki kyakutuma okwetunda?
Kyali wange oyo yaŋŋamba onywa enjaga eno muno mu bwayisi tandika onywa enjaga nobeera ne bakyalibo nalina omu walina kyaliwo mu biseera ebyo ebiseera ebyo nakajja mu bwayisi naye kati ate nina emikwano mingi we nalina omu n'agamba tandika onywa enjaga nitandika oginywa kumbe enjaga mulimu bamalaaya abamu banywa enjaga mulimu n'obuntu obulaba bwe banywa weebuti nitandika onywa enjaga nitandika onywa enjaga mpola mpola ntandika obeera nga kabaka mu kintu ntandikirawo n'okwetunda. Kati ekitegeeza okwetunda kwatandikira ku njaga bwe wanywa enjaga n'ofuna ekyakutuma okwetunda? Kati olwo omuwala namubuuza ssente ozijjawa nagamba lwe ssente nze neetunda. Akubeera open nakubuulira? Nambuulira nagamba nze neetunda. Kale ningamba okikola otya? Nangamba omusajja wajja omugamba sebo oyagala ki? First time wasooka okunywa enjaga wawulira otya? Enjaga olunaku lunasooka oginywa nalya nnyo emmere nnyingi enjaga eriisa kati saabitegera bulungi oba erina engeri gyewuuzaamu ntandika obeera nga sibitegera bulungi kuva n'olwo ntandika oginywa. Sooka olindeko n'owulira nga bw'oba toginywedde tosobola baawo ate nga tonywedde ku njaga tosobola kwebaka nezibeera sawa obanga mekoba mekapaka osobola kungawo osobola n'oginywa kwanza nokola ki nowebaka. Batugamba onywa enjaga bingi byekutuma si bwe kiri? Kati bwe ebiseera ebisinga bwonywa enjaga ekutuma okukola ki? Nze wenywa enjaga tentuma kukola kintu kyonna kyonna naye wenywa nekuba nnyo ngenda jasitire nebaka nga 30 seconds nitutuka ngezigweddeko ebeere maze okuggwako. Sticks nga meka z'okubwa zogamba nti nze okuwulira nga nnako empuliddemu kati wentuuse mala kuba sticks bwe ziti? Zenywa bando ziba zinywamu meka? beeramu obuti nga 5 mu 5 omulundi gumu oba olunaku okuva ku makya niwayo omuti gumwegunyweeri mwana gwe ate ng'onneeraliikiriza ate ng'onkanzeemu. Olwo enjaga wakitandika olina emyaka emeka? 12 wali muto. Oyo kyaliwo yakugambira nti tutandika enjaga? nakajja mu bwayisi. Kati kambuuze enjaga si kyekintu kyogamba nti ogendagenda ku buli dduuka nga bwe kiri watandika kumanya otya gundi gyozisangako? Geto kati oyo kyali oyo omuwala yali akuba ebikonde yali boxer. Yes. Nanyingiza n'ombwa mu boxer. Nawe oli boxer? Nange ndi boxer. Kati nakuyingiza oba boxer kwekulaganawo olina ogenda ng'ogula enjaga. Ate jjukira boxer abeera eba fans bangi tandika okumbeeramu nnyo nga baani bakubeeramu nnyo oyo omuwala nga yakubeeramu nnyo n'akulaga geto zonna olina okusanga enjaga baani abayinza okukuwa. Kati saa zino kyaliwo? Akyaliwo omwagalira ddala ndowooza. Kati bw'ogamba nti oli kyaliwo boxer nawe oli boxer kati ate lwaki oli boxer ng'olina that chance ate era n'odda n'okugina emirimu gyaffe gyaneeko? Oba boxer sobola obukola naye nga sibufunamu nnyo naye ate guno omulimu gwenimu ngufunamu olunaku ngufunamu ssente nnyingi ezisobola. Kati ezo stick z'ogambye anyway kansooke ngambye bando eyo ssente nga meka? Bando ye2.5 buli lunaku n'ofuluma emitwalo 2.5 ng'ate olina okulya n'okunywa. Kuba enjaga olina ogiyiisa ate olina oginywesa okusobola okubaawo. Nimanyi nti olina ssente kitegeeza ekitono nnyo olunaku ospendinga emitwalo nga3.4 kuba olina okulya olina okunywa enjaga kwotadde n'ebirala okulabikako obulungi. Kati kweyo ensonga kwennyini wengenda okubuuza okola ssente emeka olwo ezo olunaku z'ogamba nti ofiisa okubeera ebintu byonna?
olunaku sobola obeera awo kale nga ndi awo nina essimu ne bankubira essimu omuntu nankubira essimu n'agamba nekyo nsanga wano angamba ogambi kale sanga wano tukimale ekiriwa kale abeera ayagala muweeko bino ebyokwetunda nkutegeera nankubira essimu n'agamba nsanga wano tukole ki tukimale nimubuuza olinawo mmeka n'angamba zaalinawo ningamba kanzi kyenimwako nakusasula kati kyembuuza awo nga bawakusitudde nakubira kuba siku special sigo kiri ziba sente meka asobola okumpayo ng'emitwalo 2 agamba mpayo short yate mbadde ngenda okuza nti kiki yerungu yeshort n'emisana asobola okikola obuba kuyitira gwe ogende ku myaka nze ndaba emyaka olina mitonyi nze era ndowooza okwetunda enjaga yinza bayo yakutuma lwansonga baba oli mwana muto ofunayo abakugula era weebali nga myaka ki waliyo kale omuntu gw'osanga mu kkubo anti tubeera mu lukubo nga mu kkubo bakubbala nagamba muwala mba nenjagala kumpaako nange ninga manzuuno wano nagamba jangu tugende netugenda nemuwaako nampayo emitwalo 2 kati wali ono gw'osanga ng'akubidde essimu nagamba nsinkana wano nawano okole ki tugende okole ki ompeeko kati oyo akubidde essimu abeera akwongeramu nono gwosanze obusazi mu kkubo omuguddeko akuwaza nati nawe nokola ki tewali kyakola nozikwata kati olwo kiggwerawa awo olinawo oluumu wokimalira awo n'abantu bo ruumu tusobola ofuna emusasula sigamba nti olina nti wagikwata jasiba ofuna sente osasula nga yange kyentegeeza tewali luumu nti zezino wetwetundira wowetabuwesi nogenda kulungu eziti kati ngaebwayise obulumu we buli bungi bubeeranga wali mugeto omuntu nakubira simu namukiike nemanju saidi endala nemufuna bulumu bwameko obulumu bubeera bwa 7 ani abusasula oyo mwenyini goze naye yalina osasula oba muteesa buteesa nze mbadde manyi nti obeera newuwo nakusangawo nemugwawo bumu alina okunkubira essimu najja nasasula kati baba takubidde ntegeeza bano oli ku bbala okusanze ku bbala nga bwogambye n'asiima tugende era yalina okusasula iye era agenda nafunayo kalumu ka shoti nemuwako nekigo kati kwayo ensonga yenyininyini ey'obuluumu obwo how sure are you nti obeera olina security ng'ogenze n'oyo nakutwala gyasanze kuba nange simanyi nti mbeera ne security kuba nange ndabiraawo ng'oli mugumu mu mutima kuba logize bwayise zona nzimanyi beera mugumu anamuwala ntiisiza oyogedde kubanga olaba eriiso lyeryo liragira ddala akayaga olina engeri gy'olitunuzaamu kati we mubeera temulinawo abatwala nti obuno yatukulira oba onoki tubalina kuba ate basobola n'abasirikale oyitamu ne bayisamu eggaali ne basanga oba mulimu enjago omulikola ki ne bakukwata nkati olwani akujjayo weerwanako ne wejjayo era naatenze kuba ntandika omunjaga tebankwatangako oli mugezi omugezi njaga nywera 30 sekendi ng'okamazi bando gyonywera 30 sekendi oba jasi weta 30 sekendi ng'osika akati naye mba nina okanywa speed obudde obutakusanga obutansanga bw'otakanywa obaaki seebakasi kati nga wetuli wano ninva wano wano kati nga ngenzeko bakasobola genda kwebakabwe basinga sinyweddeeyo kubanga ngenda kulya emmere sobola tandika kulya buli mmere nga sinyweddeeyo
kati nga teeko obeera oguze akabando wako emitwalo eby'ekitundu gwe kalina mungi mu mulimu gwo ogw'okwetunda ekyenjaga tokitadde ebbali wali obadde kwawo n'ogwejjusa nze sejjusa kubanga nfunamu taata weewaka bakimanyi nti weetunda tebakimanyi oza omazemu emyaka emeka nkwetunda sina kumalamu emyezi ng'esatu naye obulungi bwenyina emyaka ebiri omazemu emyaka ebiri nga weetunda tewali wakikatu kyonna yali wa famire yona yakusanze ku street nga weetunda tewali bonna bali mbaali wavaayo weka gwe mugezi eke eyajja kati watya bakuba kati jjuke oli ku TV bagenda kulaba ku TV neeyiya mbeera kufuna ssente kati ogira n'obaweereza ku busente bwe weeyiiya oba weefaako gwe nga gwe wabatta gwe weeyiiya bibyo weefeeko nze neefaako nga nze kuba navaayo siddangayo ku myaka emeka gye wavaayo njo ng'olina emyaka emeka 11 toddangayo omutima omumalirivu baaba kati tomanya n'abafa n'abakola kye tomanya bifaayo kati baani abasinga okujja kati nga gwe basajja ki abasinga okwetanira mulimu obuvubuka buno obujja nga gwagala tubuweeko naye nga tebulina ssente obumu bwagala tukwata lwa mpaka naye nze mbeera saagala kuba bavubuka bamu bantya bakimanyi ndi bokisa kati nze abasajja abakulu be banzigira aga muwala twagala otuweeko nimbuuza olinawo mmeka Asa tugenda soka tuwumulemuko katono tunaba tuvudde mu kuwumulamuko tujja kuba tugenda maaso n'emboozi ya mwana muwala yate yawukanyikuza abalala tova ku ABS TV tukyagenda mu maaso kulikanya omubulanko bwa bakama baffe tukyagenda mu maaso n'emboozi ya mwana muwala agambye ava Mbale ewaabwe gendo luba luwanvu muko okutuuka e Kampala era tukyagenda mu maaso ngenda kwongeramu obuuzaako naye naawe atudde mu ddiiro lyo funa ekyokuyiga okuva mu mboozi abaana bano abato be tulina ono ali 18 years tugende mu maaso mwana muwala tugambye wava Mbale emyaka 11 wali muto nnyo wavaayo otya Mbale okutuuka e Kampala mukwano gwange gwe nalina twali tuvira ku kyalo kyekimu ndowooza ye yali yasookako dda e Kampala kati yansanga ewaka mu kyalo n'angamba Ruth lwaki tugenda e Kampala nasooka neneddiima emyaka 11 ba muto neebuzaabuza naate nimala nenzikiriza nandeeta sente zaali zize transport nandeeta weyandeeta ene Kampala kati ye nanjigiriza watuukirawa bwe wava mu kyalo kubanga oba omukyalo e Kampala ogirabanga kyotalabanga kolaba ebizimbe ebyeweese n'olaba mmotoka olaba baasi eringa egaseeko ginaye watuukirawa kati twalina we twatuukira eyo mu ghetto Kamwokya kyali wange yalina nnyo ghetto nnyingi oyo yenyini yakujja mu kyalo nga tubeereyo Kamwokya mu ghetto gye tubeera nga tubeerayo nnyo mu ghetto yali yenkana kikyali oyo yali apangisa yali atuuse okuba n'amaka alimu nnyo mukulu omanyi yali nnyo muyaayeyaye kati n'otandika okubeera naye ntandika obeera naye kati oyo kyali yomu yakuyigiriza enjaga yoyo mwenyini obwamalaya buno kuba kati saa zino bwenzizeeko mubisa ebisingo bwe gubadde omulama kwa nti otuukidde onotunyumiza ku njaga gwe ensonga ki entuufu eyakuleetera okwetunda kubanga abantu abasinga bagamba nti famire erina okulabirira abaana bange erina okulabirira taata maama gwe wabasuulayo aye tolina mwana ensonga ki eyasinga okuyingiza mu kwetunda ensonga eyo nalina ekyali wange ate nga sente tetulina we tuzijja
ate nga yangambako dda kubyaki kubyetonda. Yes. N'esente zenfuna. Esente zofuna yazikugambirawo? Yazingambirawo. Nangamba omusajja asobola okujja gwe n'omusajja omugamba yakugamba asobola bati yakugamba nti ngateeko olina okufuna zino yakugamba nti osoboloke awo osobola okwesalirawo n'ogamba njagala emitwalo eki oleki okuwako ng'akusikiriza. Magenda okulaba ng'ate diiru gyakusomedde ennyangu nnyo n'okusinga okunywa akayaga. Kati abasajja abakuluukulu b'ogambye nti weetundirako. Okimanyi nti abasajja abakulu abasinga babeera n'ebirwadde? Nange nkimanyi. Ogambye abasinga ekikalu kikula basajja bafumbo bavubuka abakampasi abasinga okwetanira street abawala b'oku street. Mulimu abasajja abamu tuyimira nti ku kkubo yenna yena n'ajja ng'ali smart oba n'ava ne mu mmotoka n'agamba muwala tugenda okola ki ompeeko ate ebyo ebiseera nalina ebbere nga likyali weeriti. Kati gwe atanayonsa lyabaki? Terina na wadde gwe likyaliyo gye lyali. Okitegeera. Ng'omuntu alabirawo mu butuufu n'alaba n'ebbere n'agamba kangende n'ono omuwala. Kati gwe bw'oba ogenda ku street ogenda oyambadde otya? Kuba ndaba ennyambala gy'oyambadde terina buzibu terina nti eraga nti weetunga. Tukyusa engoye. Tetwambala bwe tuti. Ngina ninkyusa nyambala nga kadresi nga kakomo oba ka short. Kabeera kasikiriza. Kuba omusajja tasobola kulaba nyuma wamu abagendera ku magulu nga ayagala kwetegereza bulungi akulabe bulungi kwanza. Okyalina feeling oba wali obaddeko ne feeling kubanga wayingira omulimu ng'oli muto nnyo ddala. Sijja gamba nti okyalina kuba tobeerangako expert wandibadde kati otandika. Olina feelings zo zimanyi? Nzimanyi. Olina feelings? Iye. Omusajja yenna tagenda kujja nga sina feeling. Kyogamba bw'ajjanga ekiba kyakolesa ekkubo kyogamba gwe full time mwaka ku mwaka obeera olina feelings za buli musajja ajja. Kibanga kintu nekikusikiriza. N'oba omusajja oyo aze n'ogamba kajje ayina ne ssente kakoleki kajje. Just go ogendayo lwa ssente. Kitegeeza tolina feelings. Nze nfa ssente. Babokisana mulina love olinayo gayi nti ono wange. Nze simulina kuba nze ni musadda kuba sibaagala. Ndi musadda kitoyagala basadda banno. Sibaagala. Kati bw'oba toyagala basajja toyagala basadda bano oyagala ki? Kyekikusingira kikyosinga okwagala? Omulimu gw'emimu gwe gunsingira wago ngufunamu. Ogw'okwetunda. Kitegeeza tokyalina feelings kyo kyekyadda. Si bwe kiri? Ku myaka gye emito gy'olina singa ofunayo omusajja n'agamba nti ayagala kuwasa oyinza okukkiriza? Sobola okukkiriza nga alina kyagenda kunkolerawo. Abasajja abasinga baba ku busajja sadde omusajja alina obuvunaanyizibwa akutwala kuwasa ng'alina byagenda okuwa bizinesi biki? Nzikiriza. Kati ate waliwo obuzibu akasaddako akosikaleka. Meyita nako. Owula mu birowoozo bitosuubira kubanga osobola kukavaako. Ku myaka gyonze bwe mba ndaba mu butuufu nina ebintu byentunula nempira ng'ate binemye n'okukubuuza kuba abakyala abasinga bentula nabo wano ninaku ebibuuzo bye mbabuuza okusinziira nina okulabirira omwana wange nina okulabira naye gwe tolina mwana si bwe kiri tolina baŋŋanda b'olabirira naye ng'ate ku street g'olemerako nnyo. Kizibu ki ky'omanyi mu buli kye wali ofunyeko ku street okugamba nti nebwe kirowooza mpira nga amaziga gampitamu? Sifunangako bizibu byonna byonna. Tewali buzibu bwonna bwali ofunyeemu oba lwakuba oba otaddemu ng'ovuddeko? Sivaako ate siteekamu nnyo ninva kuba omuntu asobola okulaba ng'ovuddeko natakutwala. Sivaako nnyo ate. Biragalalagala ki by'otera okukozesa bwe bikuggyako?
Sina biragala byenkozesa. Kyembuuza biragala bitegedde okozesa ki azini onywa ki kibyokozesa omwenge neki n'enjaga ebyo obviously wajogedde dda ekirala byokka byenkozesa. Batugamba nti mu abaana abato betulaba nga abaana abato abasinga okubba abasajja ebyo era osobola ofuna omusajja omulala n'agamba njagala kwebaka naawe n'omala omuwaako bulungi ekiro ku makya n'akwefuulira n'agamba wanzibye nga wasuzeeyo nga twasuzeeyo ffenna n'agamba wanzibye nga tewamubbi okitegeeza ebiseera ebisinga tekiba kituufu kuba abamu bagamba nti mubatega ebintu byammwe mukozesa mumanyi obbe batega mu byokunywa ffe tetubatega kati nga nzisobola agamba nti nombatega nze sibatega era tosobola batega nawe koba wavuddeko dda singa otuuka ekiseera nosanga ruumu zonna zijjudde naye nga nina client naye nga zonna ruumu buli wootuuka awali okumpi wajjudde osobola kugamba nti nze tuddeko emanju ono mu kigo kigwereeyo wabanga tugende ewuwe muweeko tusobola okugenda naye omuwaako nze ninvaayo wabanga siwala kasinga batakututewe nenaga nti gwoba omulaga wakutwala mu kimalirize tosobola gana nti ku kisenge oba mu kiyigo katukite tukimalirize ndaba ddakiika budakiika tetusobola kusaideyo tewali balala bemulaba tewali balala bikola kale nga nzi sibalabangabo naye omanyi lwaki oli bibyo si bwe kiri gwe olunaku basajja bameka boyinza okugamba nti bomalako kale nange simanyi kuba nsobola obeeraawo ono n'ajja oyo n'avaawo omulala n'ajja teweegerera nti nze nsobola 10 oba 5 seegerera ensawo bwejjula wolekeraawo naye yali ejjuddeko ensawo waliyo weetuukira ekiseera nga ku Sande oba ku Saturday nenkiwamba nga ninamu ssente kati osinga bajja nga 20 oba 5 bonna banoonya wa bbeere nga bw'ogambye ebbeere erikyayimira era okola ki kyembuuza bonna obasaavinga nga bameka nanti kubuuza kale 20 tosobola nakyo nakubuuza nti weegerera kati olwagamba 20 bameka boyinza ogamba nti nsobola kutoolako bwe bati sobola otoolako abantu nga 6 bowulira oba omalako nabo kati goli mwana muto mbutufu singa otuuka eri nosanga omusajja gw'otutte tomusobola oba omukeberera wali nga temunagenda eyo kuba n'omusajja naye agenda okutwala abeera yeetegereza kuba bagamba bamalaya babatya mulimu kale omuntu oba nga malaya oliye nga oba yaali awo waatyo ye omusajja alina oveeri nga ye agenderedde ennyunyu mbuuziza gwe nga gwe kusaidiyo n'omujjeri oba kyenkubuuziza omukeberera ku kkubo n'olaba sayiziyo oba ogitegeerera eri nga mutuuse eri waliwo abasajja naawe okimanya abaakula baabala nga bw'aba asumuludde ezzipu oyinza obudduka kati ng'oyo oyo omusajja waatyo tobatya sibatya nze kuba ndi muyaga eyo ansa gyompadde eyinza oba ntuufu ddala so nakuwakanya oli muyaga ebyayo biraba nkeero batomanyira biriko nti emboozi y'omwana muwala ndowooza mugiwulira nti ye ate ye emboozi twakingamba nti eyawukanyeemu lwa nsonga nti ate ekuta ebintu bibiri tubadde tukyali ku kyobwamalaaya ate ye n'embeera yamutuma n'atuuka okuba nga afuuka muyaga ku myaka 11 nga bw'agambye nti bukyayingira ekibuga yafuuka muyaga kyembagamba nti mufune ekyokuyiga mu zino pulogulaamu zaffe zetuleeta mulimu okutuula okukifuula kyakuseeka kyokka singa omuntu ajja
oli mwana muto nakufunga ayagala kufunira omulimu kwasa zino abakulaba bangi nasalawo okufunira omulimu sobola kuvamu ogwo omulimu sobola okuvaamu ntandika okukola omulimu ogubeerawo kati olwo kano akafa akayaga ogenda kukakolera ki era ako sikavaako alina okuwa omulimu gunganako kekali osobola kakendeeza sure mbanywa banda olunaku nga nywayo omuti gumu nga ngenda kukola naye ng'osobola kukola mulimu ki gwali ogezezaako okukola ng'ovudde ku gw'okwetunda omulimu gwe nagezaako okukola nga nze gwe nali nkozeeko nakolako mu mmere mu hoteri ng'otambuza mmere kati ki ekyakugjayo ntuuka ekiseera nga funa busente butini ninvaayo ng'olaba obusente tebukumala kati gwatalina mwana naye bannange gwatalina mwana tolina boolabira ki ekyakugjayo nti obwo obusente butini era ziba nti nawe oziraba nti ntini tegeeza mu byakoonoona ne sente mweziri wayagala nnyo kingi omulundi gumu oyinza okuba nga okimanyi nti kifuusa obulwadde ku baana abato ab'obuwala sayizizo okwagala ekingi omulundi gumu nga yagala olunaku lwakola aveeyo nga yeetise sente zisinga omulimu gwakoze tofunangako ku lubuto n'olugjamu sibufunangako ofaayo nnyo okukyekuuma kati watya singa obeerawo ne lujja ekibo by accident nolugwamu era ndujjamu kasita lugwamu tosobola zaala sobola lwaki bwenga bakuzaala kati abaana ab'obuwala abato abali mu myaka gyo ne wansi obawagira okukola omulimu ogwo nedda lwaki ensonga eri nti nze nali kyali wange yanjigiriza onywa enjaga singa sanywa njaga singa ndowooza na bino sibikola kati baako obugambo bwobagamba kuviira ddala kweyo ensonga y'enjaga baako obugambo bwobagamba nga baala bannange yes abawala bato ku ggwe n'abakusingako naye ng'ate boyinza okuba ng'osinga okuba shaapu nze mbakubiriza tebakola mulimu nze gwe nkola ate kano ako omuntu yeyeesalirawo n'agamba kankanywe sijja kanywa lwaki tobawagira kukola omulimu ogwo tonampa nsonga lwaki tobawagira ng'ate gwe omukola ng'ate togambye tonafunamu buzibu bwonna mulimu ogw'okwetunda oba ogw'enjaga ogw'okwetunda ogw'enjaga nagwo mulimu ogw'omuze si bwe kiri ngamba omulimu ogw'omulimu esayidi endala mulungi naye esayidi endala kibi buzibu ki wangambye tofunangayo buzibu ddala ddala tolina buzibu wala ofunyemu ogw'omulimu sifunangayoko obuzibu bwonna bwonna naye abamu bafuna obuzibu abakuba obalaba balaba ate mbawulire kuba mbeeramu nimpula nga bagundira muli omuntu n'otagenda gwenga gwe bokisa omutaasa tewesembereza naye wana muwala Luusi ndowooza omuwulira omwana ogambye oli mugisu iye omwana w'omugisu ndowooza mumuwulira tuyinza okuba nga tuli mu kuwulira sitole ye ndowooza tuli tuwaddiza okuba nga tuggalawo eno puroguramu y'olunaku olwaleero tuyinza okuba nga tuli mu kuwuliriza sitole ye ne tubanga abali mu mulimu ebitusesa mulimu ebitwewuunyisa naye mu byonna byanyumya temuli kinyuma n'ekimu naye temuli kisaanidde okugamba nti oba kirimu akalungi konna kuba kati ze bwe ntunula obulamu bwe te buba buli muki ye yeetunda yakubwa yanywera kuba omwana okubanga agamba nti anywa bando nambagambe mulimu emimu 5 mu 5 omwana omuntu myaka 18 ekiwanga kye oba kiri ku ki kati to sikimanyi badde njogerera nvumiriro bwa malaya ate kati n'ekyenjaga kyo simanyi bananga abato abaleyo mbeegayiridde ono omwana ayinza okubagamba nti ye talina buzibu bwonna bwafunye naye ye nga ye mu myaka mitono mujja kuba muwulira nti ate yatwaliddwa kubanga enjaga emususeeko ali mu ddwaliro obutavaayo so mwekyo funa ekyokuyiga bw'oba otandise okubbirira ku ebyo ebibiri ng'olaba otandise oli kawala kati ofunyeyo omulenzi n'akuwa ssente mwatu okwetunda tuli kutandikira ku street nedda awo onampadde onampadde n'olaba nga ssente zikunyumidde wegenda okwetunda nga bwakugambye muyige okufuna ekyo ekitono naye ng'okinyumirwamu okusinga okufuna ekingi ekigenda okuleetera obuzibu
programu ya leero yensuseeko ku bimu ku birowoozo neera nga bwe mbasigala mbagamba nti biba birowoozo bya Ssekinomu gwe tuba naye ku mpewo funamu ekyokuyiga gwe abeera tulaba. Sigenda kugenda wala neera olunaku olwaleero ebadde programu yaffe genda ku simu yo osubscribing YouTube channel yaffe eri ABS TV official ojja kulaba programu zaffe zonna zoba wasubwa zonna ojja kuba osobola kwanga oziraba ne ku ABS TV Kawala ejja kuba Facebook live genda yo programu zaffe ojja kuba ngaali ku TV ng'olaba nawe yenna abasubirwa programu ekiro ojja kuba odiddamu ku Lwokutaano ssaawa 4 ez'okumakya paka ssaawa 5 ate naawe amanyi nti Olwokutaano tobaawo bambi duka ssaawa 4 ez'ekiro ku Lwokuna teekako osobola okuba ng'olaba biki ebigenda mu maaso webali kwekumira ku ABS TV naye nga tena bakuggalawo kansooke nsitule mu baby girl soko situke nga bw'owagambye omwana w'omukisa omulabye mwana muto alabika bulungi tanaba kuggwa ku mpagala gwe yenna yandibadde nti osobola muddukira nga bagambye nti asobola kukkiriza okutuula mu bufumbo oba n'omukolera kwasita oba omuwadde bizinesi n'omuwa ekyokukola naawe yandyetaze ndowooza omulaba nga n'omulimu osobola muwa ku mulimu naye waali gakutuukirira naye ng'osobola okuba ng'omuyamba naffe ABS TV tujja kubeereramu tubabeeremu basobole okuba nga nabo bava mu mulimu guno sigamba nti abamu bagulumye lwakwagala kitegeera